Kkooti y'omulamuzi e Makindye erumaze okwejjereza Kano Dr. Kiiza Besigye emisango gy'okunyomoola ebiragiro bya poliisi n'alinnya emmotoka ye okwolekera ekibuga Kampala. Mbagogobye state teyina bujulizi. Ono olugudde mu ddene abawagizi be ne batandika okumwaniriza nga bwe bakuba emizira wamu n'okumuwa ebirabo omubadde n'ensimbi nga bamukulisa kkooti. Kino kiwaliriza ebyentambula okugootana naddala mu bitundu by'Ekibuye ne Katwe. Kino nga kye kiwaliriza poliisi okubiyingiramu esobole okulungamya entambula ye. Besigye bw'atuuse ku katale ka Usaafi embeera n'etabukira ddala era kino kye kiwaliriza poliisi okusiba amakubo agamu aleme okuyingira ekibuga butereevu. Olutuuse ku Clock Tower asanze oluguudo olumuyingiza ekibuga nga luteekeddwamu ebimotoka bya poliisi wamu n'abasirikale ba poliisi ekkakkanya obujagalalo. Bamulagidde akozese oluguudo lwa mukwano olugwa ku industrial area era ng'aviiriddeyo ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda. Wabula olutuuse wano era n'awakana ne poliisi ng'agamba ayagala kugenda ku Uganda House asisinkane bapuliida be babeereko ensonga ze bateesaako naye ne bamugaana. As soon as we reach there and go around we shall escort you or you go where you are going. I don't have control over them. You didn't come with flowers from home, yes? Yes, they give them to me. So How? if they give them inside the car? Pardon? Where the vehicle is driving, you stop for them. I don't stop. Now, they give them to me when I'm driving. kindly, Kano, drive using this road. We have people off. You go and do your business lawfully. Wano poliisi ereese ekimotoka kyayo ekisisa emmotoka ya Besigye okutuuka ku poliisi ya Jinja Road. Ono ayingidde mu poliisi wakati mu kwerinda okw'amaanyi ng'era wano we tumulese. Oluvannyuma kitegeerekese nti Besigye ayimbuddwa. Grace Nantale Kakooza, Eka Ronald, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.